Omusumba Lozias Bujjingo agamba nti anaawangula talemera ku bigaanye. Ebigambo ebyo byogeddwa olunaku olwaleero mu kusaba okusookedde ddala okw'amalya g'ekyemisana mu mwaka ogwa 2022. Kuno okusaba kubaddemu n'okusiiga amafuta era nga kwe kumu kusaba okukulembeddemu ennaku zaffe ez'okusaba n'okusiiba 14 bulijjo ze tutandika nazo omwezi. Okusaba n'okusiiba kw'ennaku 14 era okusoose mu mwaka 2022 kutandise leero ku ttaka ettukuvu erya Canaanland era abakkiriza basiigiddwa amafuta agatandika omwaka wakati mu ssala ey'amaanyi. Amasomero gatandikire mu maanyi nga byonna Mukama abikoze. Okusaba kuno abaana babadde bamaze emyaka 2 nga tebakkirizibwa kuyingira masinzizo. Wiiki eno baakugimalako nga basabirwa oluvannyuma lw'omukulembeze okuggula eggwanga era basiigibwa amafuta nga beetegekera okuddayo ku masomero. Omusumba akubiriza abakkiriza obutawanika yadde wabaawo ebigaanye wabula n'ategeeza nti ebimu byetaaga kukyusa bwe biba bigaanye ne bakola ebirala. Ekigambo kiri never give up. Ekigambo mu Luganda kitegeeza towanika. Kirina obutuufu bwakyo, kirina n'obukyamu bwakyo, tokigoberera kikumi ku kinne waakyo. Sometimes giving up is a release to your destiny. Omusumba agambye nti kiba kirungi okukola okusalawo mu mwezi guno era akubiriza abakkiriza okusalangawo mu bulamu ku ekyo ekibatwala mu maaso. Ebiseera ebisinga kirungi okuta osobola okugenda mu maaso okusinga okulemera ku kintu ekitaliiko gye kikutwala. Njagala ofune second thought mu mutwe gwo, njagala ofune ekirowoozo ekyokubiri mu mutwe gwo. Nemereko oba bwenta ate lwentuuka gye ndaga. Ategeezezza abakkiriza nti ekituusa omuntu yenna ku buwanguzi n'okuyimirira kwe kusalawo ne bava ku ebyo ebiba bigaanye n'abawa ekyokulabirako eky'abakozi ba Salt Media abali obulungi oluvannyuma lw'okulekawo emirimu gyabwe egyali tegitambula. Amaanyi g'omuntu gali mu kusalawo kwe. Abantu basoma ebintu ng'atomedde. Kyova omusanga ng'akola birala ng'ayasoma birala. Nyina abaana abasinga okukola obulungi ku Salt Media. But somesa by profession. They are teachers. Aka Black Lives Matter akola ku macha. Musomesa. Omwana gwakola naye kisaaki atagenda. Musomesa. Ne kisaaki atagenda agenda okujja mu Salt Media ngava mu bank. Amasomero yagavaamu dda. Kubanga abamu bagenda mu masomero ng'asomye bulungi naye ng'ate tewaliwo ssente zimuweerera. Kose eriwe y'obwerere busomesa n'agenda mu busomesa naye nga si musomesa. Aka Black Lives Matter zibula atudde Salt Media ayogerera mikolo gy'abagole presenter wa radio. Empapula ze bw'omugamba ndi zireete teacher by profession. Did he give up? Yes. He gave up and is now happy and comfortably progressing. Omusumba akubiriza abakkiriza nti ne bwe buba bufumbo ng'olaba ne bwe mukola mutya tebikyasoboka kola okusalawo onoonye ekikuwa emirembe. Nkugambye nti never give up eri 50-50. Sometimes you need to give up even if it is a relationship. Otegedde omuntu bamukukakatekako bukakati bano bwewaffe tumwagalako n'otomuwasa naye nga timwine gye mulaga. Gye bali ebikaji ebiri. Omuwala yennyini ne bamuteeka gy'atayagala nenga n'omulenzi gwamuwadde neetamwagala. Lwali lumu basinkana mu bidongo n'asiima entumbwe. Bwe yasiima entumbwe n'ayaka ne beebaka ne bazaala omwana. Bano ne baga nti owaffe bambi omutwala. Baawo n'abeera eyo ng'akaaba n'omukazi atali wuwe nga naawe oli eyo okaaba n'omwami atali wuwo. Buli omu agamba naye yali nsobi. Nali sina gye nkutwala singa bakadde bwe tebaakunkaka. Asabidde abakkiriza omukisa n'abo abamusabira era bo abamuwalampa abasabidde Katonda akola okwagala kwe era abakkiriza basiigiddwa amafuta. Mabegaka waliwo akabadde katambula ku social media. Omusajja akutte empapula bana basoma ebirango okubafu. Ng'abaga nti omugenzi ekimuse kumanyira Bujjingo na kumuvuma. Ate oba ebyo baabijjeewa abo abakola babeto Mukama bampeera omukisa. Naye gwakeera okunvuma
akeera okunyononera erinnya tomanyi sikumanyi oyogera ku buli mukutu Mukama akumpeere kyamuyiika mu nkola gy'okolamu. Libadde ku ttaka kubeera Kananland wakati mu kusaba n'okusiiba bikusakiddwa tumwebaze Godfrey Crosso TV Omunnyo.